po jako akawuwo. Mu kitongole kya KCCA waliyo enkola ey'ebyobuwangwa, waliyo enkola ey'obulambuzi. Obukadde obusobye mu 20 bwe buleeteddwa abantu ba Ssaabasajja okuva mu ssaza ly'e Mawogola wamu ne bakansala b'ekibuga Kampala abatulwa ku lukiiko lwa Lord Mayor nga bano bakulembeddwamu sipiika wa KCCA basoose na kulambula nnyanja ya Kabaka okulaba embeera gy'erimu. Bakansala okubadde Faizo Kibirige, Sebayiga Kiikirira Nakawatheri wamu ne Kuria Saulo Ziwa owakawempetheri benyamidde olw'embeera ennyanja eno gy'erimu era bwaweze okufuba okuzaawo ekitiibwa kyayo. Keetooloddwa abantu abayiwa obukyafu mu nnyanja, abalina galagi ziwa oyiro mu nnyanja ya Kabaka, popopo waliwo ne hoteri ez'enjawulo. Ba Lord Councillors buvunaanyizibwa bwaffe okulaba butya bwe tugenda okwasaganya ensonga ezo, okulaba nga tutaasa ennyanja ya Kabaka. Ekyokubiri tubadde tulina n'okujja ate okukiika embuga kubanga tuli Baganda. Ssentebe wa bakansala bannakibiina kya National Unity Platform era akiikira Kampala Central ku lukiiko lwa KCCA Katab Moses alopedde embuga nga bagamba nti Kampala gwe mutima gwa Uganda era oguvaamu emisolo egisinga kyokka nga baweebwa ensimbi ddala. Ebintu bingi nnyo ebitakolebwa mukama wange mu kibuga kubanga bajeti ntono nnyo. Ssebo Katikkiro, eggwanga lino lyonna lirina bajeti ya trillioni nga 42. Ne ku trillioni 42 nezisingawo Kampala yokka evaamu ebitundu 6 ku buli 100. Ne gavumenti eganye otuddiza ssente okukola ku mirimu gy'abannakampala. Ow'eggombolola ya Lugusulu alaajanidde Obuganda okumudduukirira ku kibattaka ekyase mu ssaza lya Kulembera. Atobeere mu programu y'emu ku bantu abatunda ettaka. Singa bajjajjammwe baalitunda mwandibaddewa. Mutesa akulira essaza ly'e Mawogola Haji Mohamed Serada agamba nti emirimu mu ssaza tegitambula bulungi nga kino kivudde ku mbeera y'ekirwadde COVID-19. Mukama Katikkiro, entabukatabuka mu maka nayo esusse mu bantu bo ab'e Mawogola. Abaka ba Palamenti abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu olw'emiyaga Theodore Sekikubo bavumiridde abakulembeze bannaabwe Abaganda ate nga abamu be bavuddeyo okulwanyisa Obuganda. Nsaba ndoope buli lw'ensoma olupapula lw'amawulire Honorable Mayanja lw'abaawandiise talina nsonga ndala zikwata ku doketi ye Minister of State naye ali mu kulondoola Buganda Land Board eriwo mu bukyamu Mengo tesaanidde kubaawo. Nsaba okutegeeza nti ebyo bigambo bibye nga mayanja. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Joseph Kawuki asabye ababaka ba Palamenti okwongeza ku nsimbi eziba bannakampala okusobola okutambuza emirimu. Ba Palamenti twagala okubasaba kibuga kino Kampala y'endabirwamu ya Buganda kye kibuga ekikulu. Kyekisinga okuvaamu ssente eziyimirizaawo ebitundu byaffe n'ewaffe essingo kye kigiyimirizaawo tubawe ssente ezimala batuteekereteekere bulungi. Beba nti ebimu ku byasoomooza bano bannabyabufuzi okulema okulondola n'okukola obulungi emirimu biri mu tteeka tulitereeze ku lw'obulungi lw'ekibuga. Omumyuka wa Katikkiro asooka Haji Twakawasi Kigongo wasinzidde n'akuutira abakulembeze okwettanira okubuulirirwa nga kyakubayamba okulembera abantu obulungi. Lord Councillor okukola ennyo okulaba ng'ekibuga kyaffe kiyonjo kiteeketeeke bulungi ate nga abali kirimu naffe obubaka bwaffe ffenna abakirimu. Wabula n'asabye bakansala ba Kampala okusooka okwekenneenya enteekateeka y'ekibuga kwe kitambulira nga tebannakaaba nsimbi ntono ezibaweebwa. Onootambuza ekibuga kino ne Dorothy Kisaka atambuza sayidi eri ey'ekigugu totandikiranga mu bajeti. Genda mufune plan ennamutaayike ya KCCA mpya ngimanyi nagisoma A to Z empya etambula kati gy'otandikira. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Webeesobola etwongere ku bajeti. Mukama wange nga twetaaga okukola omwaka guno gwokka tulina bajeti ya bilioni 3